bwe ntyo bwe nava ku bupakasa emyezi 9 egy'obugubi egyasembayo nga sisasuddwa kuba zonna zaabula. Gyali myezi gya maziga kuba okuva lwe nava ewaka gaali maziga geereere meereere kuba baali banneefuulidde. Nagguma n'enkola eryo ebbanga lyonna nga mpaliriza nga bwe nnejjanjaba nga saagala kulekawo omulimu guno olwa ssente n'ebirungi bye nafunanga. Ndabirira omuntu omu tusulawo ffekka, tulya kitono, tewali mirimo, ssente nnyingi zenfuna, mukadde ampa n'abaana be bampa. Awaliriza gino emyezi embeera ekyuke, kale mmalewo omwaka gumu ŋŋende enkola ebirala. Ssente bazinsasula maama ez'amaziga naye ssente saazikwasaako era ewaka saazituusa. Nga nkuba mulanga tuwasula tukabanga abafiiriddwa omuntu. Taata yakeera ku makya saamulabako, yakomawo 11 n'agamba ti mwannyinaze alina ky'annoonyaako, mwannyinaze alina ky'annoonyaako. Kyava agamba maama, genda oyatulire mwannyinaze. Maama n'amugamba ggwe situka kubanga oyo mwannyoko. Taata yagenda yakomawo ssaawa 5 n'agamba nti mwana wange toyina musango gwe wakola kugaana kufumbirwa musajja gwe yaliira bintu. Toyina kye walya, tewali kye twamusaba. Lwaki akusasula bw'atyo? Nja kufa ne mwannyinaze. Naye nga tatukaabizza maziga bw'ati. Mulongo, okuva lwe nayingira mu maka g'abazadde bange nze simanyi na bwe nnyinza kubuulira. Mulongo, omanyi omuntu ow'ekisiraani nga ne bw'asanga entenge ebadde ekamwa ebuza amata. Omuntu ow'ekisiraani nga ne bw'abeera mu nnyumba yo waakiri enkuba egaana okutonnya ebibala ne bikala. Omuntu alabikirawo nti okuva gundi lwe yajja emirembe tewali. Nange nenkiraba ne maama n'akiraba n'ab'ekyalo ne bakiraba. N'omwana asula mu nnyumba ya ssebe omuto n'aloota Ssenga. N'abaakulirawo obukuliza ewaka nga tebabazaalawo ne bategeeza maama nti tuloota ewaka nga bataddewo eddagala. Maama ki ekigenda mu maaso? Nasituka ne neerumbira Ssenga. Ebigambo bye namugamba bingi nnyo, wabula yanziramu ekindi ku mutima n'aŋŋamba ye bw'asiba anyweza, bw'akwata tata awandula musaayi n'amagumba, ebisigaddewo abitwala mu kaabuyonjo. 87.5 Star FM. Oli ku Star FM 87.5 96.9 emunyenye y'eggwanga Medini Kabale Bugonzi omulongo BABIRYE Sarah gemanya gange. Amawulire amalungi agaliwo. Unfunye basale ya kadomola ka HIV eyaffe ya Shanta Beauty World ewakaliga. Unfunye basale ya budomola 100. Oh, unfunye basale ya budomola banange nanaba. Wallahi omwaka oguwedde nagamba ebintu nga bingi bye sikyafuna, kunaaba tetulina, bizigo tetulina, nkala tetulina, byonna ne mbagamba naye guno omwaka ogujja inshallah. Allahu akbar. Nsaba bategeeza nti tufunye basale ya kadomola ku mitwalo 15 ewakaliga katale k'aba veterani akadomola k'aba HIV tukafunidde ku basale. Abalwadde baffe abakadde, abalwadde baffe abapya, abalwadde baffe abanywa ku nakyokeya bampadde akadomola ka basale. N'olwekyo kadduukirire kanguyire ku lunaku olwokusatu ke kadomola kampeereddwa nakyokeya ku basale oba ku kitundu. Kale keeko keekamu, tokyayagala kulya, otofaali buli wansi, musujja tegukugwamu, omubiri gunafuye, ddagala likola bubi, wakategeera nti oli mulwadde, ofuna akabuguma ako n'akasujjasujja, kale etandise okukyuka, jangu ofuna akadomola. Omubiri gujja kutereera, ojja kubeera bulungi, bajja na kutuuka okulowooza nti tokyalina kawuka. Kawuka ojja kuba nako,
n'eddagala ojja ddisigalako naye gwe kennyini nannyini mubiri onambuulira bw'owulira gwe kennyini nannyini mubiri onambuulira bw'owulira jangu ofune akadomola ku lwokusatu akabbasale olwo ate ku lwokutaano tulyoke tufune enkala n'abaakolamu buli ajja ondeeterangayo obuyambi buli ajja wadde oli w'e Kampala nteerayo eminwe gy'amatooke ebiri mu nsawo oba mu kaveera oba muwogo oba omunwe gwa lumonde gumu gwe tofaayo kwata eminwe gy'amatooke 3 ogiwa Adija ojja kulaba nga tujjuze kutiya eugenda mu balwadde ku lwokusatu lwe tufunye akadomola era ku lwokutaano lwe tufulumya nkala n'abaakolamu Nankabirwa Memorial Senior Secondary School empadde basale ku mitwalo 35 gende wakaligo ofuna identity card ogende ku ssomero ofune basare eyo identity card ejja kuba ya mitwalo 3 bajja gikuwa bakuregistaringe nkusigaze mu bitabo olyoka ogende ku Nankabirwa kikole mangu kuba oluwummula lutambula Nankabirwa Memorial Primary School naye empadde ku mitwalo 3 mwana muteeke mu kisulo ku mitwalo 3 abaana bange abali mu buwalabu abakola mugende mutuma abantu balambula essomero babakubira ebifaananyi omwana w'omutwalo asome ku ssente zitagenda ku stressinga weebaze nti maama yatuleetera basale kumanya bisingawo ku ssomero kuba 0752 906 08 48 0752 906 08 48 temwe stressing abaana bange na masomero n'okolerera essomero twala omwana mu ssomero ly'osobola Nankabirwa Memorial Senior Secondary School ne Nankabirwa Primary mwebale nnyo mwebalire ddala okumpa basare saba mukama katonda abaddizeewo secondary ku mitwalo 35 ate primary ku mitwalo 3 mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'e Masaka ngenda kubeera nammwe ng'ennaku z'omwezi 14 buli omu ategeeza munne tubeere mu bungi ddala nennyongera okutegeeza omuwuliriza wange yonna gy'oli tekizibu ky'oyitamu embeera yonna gy'oyitamu obuliddwa gw'ogabana naye obuliddwa gw'onnyonnyola munange nkubira essimu bw'eyitamu mbaako essimu yange esooka eri 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15 bw'onkubira essimu otuukira ku nsonga ng'ate oyina bayiro n'olupapula Kirinnya Shalom Nursery Day and Boarding Primary School ssomero lyadde ne boarding era nga liri ku musingi ogutya Katonda abasomesa batendeke bulungi ekifo kigazi era nga kisirifu Kirinnya Shalom Nursery Day and Boarding Primary School eyina library ebyendya n'ensula birungi nnyo bategeeza abaana nti olw'okuba n'abazadde nti olw'ebizibu bya basale bategeeza abaana n'abazadde nti olw'okusoomoozebwa kw'ebyenfuna ebisale bya kuteeseganya essimu eri 07 03 noti 26 608 075 075 600 349 kiki nkyamuse kadomola oba ankendeeze bano bagambye nti balina amajaani agajjamu obutwa mu mubiri obujjamu obutwa mu mubiri balina amajaani agakozza oba agagezza balina n'amajaani agooza mu nseke balina ne oil wa infection essimu yaabwe eri 0704 02 24 22 basangibwa Kasangati bakutuusaako n'ebyoyagala wonna wooli Star Fm ya radio gy'owuliriza programu KOOTI YAMAKA OMULONGO BABIRYE Sara ngemanya gange mulongo ebizibu bingi bye nalaba nange nendabira ddala ewaka titewali mirembe ne Ssenga wange byeyayogera nembitegeeza baganda bange bazadde bange n'abantu abalala
Twejjanjabanga nga tulowooza nti biteredde naye tebyatereeranga. Nalabiranga ku baali bansaba obufumbo. Mulongo bingi ebyantuukako. Natandika okutambula ne bazadde bange era nga Ssenga bamulaba. Maama yasembayo okwesitula n'agamba mulamu we nti ky'oyagaliza abaana bange kijja kutuuka mu nju yo. Era naawe ojja kigabanako. Nze neesonyiwa eby'okuyagayagga n'emirimu, eby'okufiirwa ssente n'ebirala ebiriwo. Mulongo byonna naali bigumidde. Naye bw'omegga toluma. Ssenga wange kyokka yakyusa ebigambo n'agenda ng'abigamba abantu mbu bamuwaayiriza, bagamba mbu yannemesezza gye ndi, naye ye okusinziira ku bujulizi bw'ayina nali nziba gye nali nkola. Era yannyonnyola mu buli kye nabba kyaddayo. Nabba ssente n'engula ente, zaafa ne ziddayo ssente gye nazibba. Nabba ssente n'engula ettaka, ttaka liri mu nkaayana era ettaka baalinnyima. N'agamba mbu abantu balindirire, nnyina n'olumbe lwe nawa mukama wange, balulindirire lugenda kunzirira, balyoke bategeere ti Ssenga bulijjo by'ayogera bituufu. Mulongo omuntu akuloga ng'agasseeko n'omumwa atama. Ssenga wange yandikomye ku maziga gankaabizza n'atanneenyiyisa kyalo n'entyanga n'okutambula wabweru. Ono n'akugamba kino, oli n'akugamba kiri. Paka taata lwe yakubira kitange omuto n'amugamba nti omwana wange mukuweereza. Tulina ebizibu ewaka era si mwana mulongoofu. Naye ggwe mukulu wange era onsingako. Agira abeere eyo. Saagala abeere wa muntu mulala yenna. Ebisingawo nja bikunnyonnyola kuba olutalo lw'ennyina ne mwannyinaze olumanyi wadde nga baakugamba birala. Nali ndowooza nti nja ddwesobolera, naye mukulu wange lunnemeredde. Ndabira mukyala wo omugamba ayaniriza omwana wange, ndijjayo ne mbannyonnyola. Sigenda kusukkawo awo wennyini wenja okwongereza olunaku olw'enkya. Oli ku Star FM 87.5 96.9 Emunyenye y'eggwanga. Neebaza mukadde wa Nakyokeya neyanziza nnyo basale yange y'akadomola k'abalwadde. Akadomola ngenda kafuna Lwakusatu era ngenda kufuna obudomola 100 bwokka. Balwadde bange abakadde babadde bakuba amasimu n'ensonga zonna. Teweerabira omuwuliriza wange nti ku Lwokutaano olujja tugenda kuba tufuna abaakolamu n'enkala ewakaliga. Teweerabira omuwuliriza wange nti ngenda kuza omwezi 14 ngenda kubeera mu Masaka mu Recreation Ground okuyingira kwa mutwalo. Bassenga ne bakojja bakugu mu nsonga z'amaka n'ensonga zonna. Tujja kwongerezaako olunaku olw'enkya. Essimu zange kweziri esooka eri 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15. Mubeere bulungi, mweraba. 87.5 Star FM. FM.